bigasse wamu n'obanga obirina Allah tabaraka wa ta'ala nga akyabikulekedde kafaak bikumalira ebisigadde ne bw'otaalifunye ne bw'otaalibadde mbafuna ssente ne bw'alibadde ng'oli mwavu ne bw'otabeera mukulu wa kika ne bw'otaalibadde alina mmotoka ebyo ebisigadde Allah tabaraka wa ta'ala bw'abikuwa bikumalira Allah tabaraka wa ta'ala ng'abikuwadde. N'olwekyo basseruganda abali wano mbakutiranga sejjaamu okutya Allah tabaraka wa ta'ala haqqa taqwahu, mutuufu w'okubeera nga tumutya Allah tabaraka wa ta'ala. Enjawulo eri wakati w'okutya Allah tabaraka wa ta'ala n'ebitonde ebisigadde, oba oliawo ekigambo kiri kimu nga kitegeeza ebintu bya njawulo. Bw'ogamba okutya omusota kuba kutya, bw'ogamba okutya empologoma oba otidde, bw'ogamba okutya engo oba otidde, bw'ogamba okutya omuntu gw'otidde oba omutidde, n'okutya Allah tabaraka wa ta'ala kuba kutya. Naye enjawulo weeri gy'okoma okutya ekitonde kyonna, gy'okoma okukidduka, gy'okoma okukyesamba, gy'okoma okukibeera ewala. Naye gy'okoma okutya Allah tabaraka wa ta'ala, gy'okoma okubeera ng'omusemberera. Era baganda bange abali wano, basseruganda ab'ebitiibwa, ekigero ky'osembedde eri Allah tabaraka wa ta'ala, ekigero ky'olaba Allah tabaraka wa ta'ala kyazze mu bulamu bwo, kwe kutya kw'olina gy'ali Allah tabaraka wa ta'ala. Ekigero ky'olaba Allah tabaraka wa ta'ala kyasembedde mu makaago, kyalamula mu makaago, kyalamula mu bukulembeze bwo, kyekigero Allah tabaraka wa ta'ala kyokomye okubeera ng'omutya. Gy'onookoma okubeera nga Allah akuli wala. Ebibye si byakwogera bwogezi nti Allah mutya, abaye Allah mutya, si byakwogera bwogezi. Ta'atuhu fima amara, kubeera ng'okola buli kyonna kye yagamba Allah tabaraka wa ta'ala n'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Baganda bange ab'ebitiibwa, mu khutuba yaffe ey'olwaleero biiznillahi tabaraka wa ta'ala tugenda kubeera nga twogerako ku hadithi y'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, mwe tugenda okujja ekyafaayo kye tugenda okubeera nga twogerako biiznillahi tabaraka wa ta'ala, nga n'ensonga enkulu eri waggulu wa byonna ye muntu yenna ayamba. Mukimanyi bulungi basseruganda nti omuntu awangaalira ku mbeera yakuyamba, naye awangaalira ku mbeera yakubeera nga ayambibwa. Omuntu yenna awangaalira ku mbeera y'okuyamba n'omuntu awangaalira mu mbeera y'okuyambibwa ayamba gwe tugenda okwogerako leero yekka biiznillahi tabaraka wa ta'ala. Ate bwe tulifuna obudde tugenda kwogera ku ayambibwa, butya bwasaana okubeera nga yeeyisa na butya bwasaana okubeera nga awangaaliramu. Baganda bange ab'ebitiibwa, omuntu ayamba yenna ateekwa okuba nga omuntu gw'ayamba tamwegayiriza, tamala kumwegayiriza. Lwaki omuntu asooka okwegayirira? Lwaki asooka okukuba amavi? Lwaki osooka okumulinda ayogere ebyebule n'ebweya? Gwe lwaki obeera mu mbeera efaanana bw'etyo? Ye nga lwaki weegaggasa okutuuka ku sseera efaanana bw'etyo? Yagamba Allah tabaraka wa ta'ala baada audhu billahi minash shaitani rrajim mu surati Ali Imran aya 73, yagamba Allah tabaraka wa ta'ala nti qul innal fadla biyadillah yu'tihi man yasha wallahu wasi'un alim. Basseruganda ab'ebitiibwa, ekyengera kyonna ky'olaba ky'olina kiva eri Allah tabaraka wa ta'ala. Obugagga bw'olina bwe bubanga bwa ssente buva eri Allah tabaraka wa ta'ala. Amagezi g'olaba g'olina gava eri Allah tabaraka wa ta'ala. Qul innal fadla biyadillah, teriyo ky'olina okuggyako nga kyava eri Allah subhanahu wa ta'ala. Tewaliwo ky'olina okuggyako nga kiva eri Allah tabaraka wa ta'ala. Bwe kaba kamotoka biyadillah, kava eri Allah tabaraka wa ta'ala. Amuru nekka n'agamba Allah tabaraka wa ta'ala mu kika kyonna nga gw'ojja okuba n'akamotoka, mu kika kyonna n'agamba ono yajja okuba ne piki, mu kika kyonna n'agamba ono yajja okubeera omugezi, yajja okuba nga yavaamu ebigambo eby'amagezi,
mukimanyi bulungi nga bwe tuwangalira mu bika byaffe mu famire zaffe ez'enjawulo omuntu ayinza okubeeraawo nga siye mukulu mu myaka nga baliwo abamusinga naye nga tulina omukolo gwe tuteekateeka omuntu ajja ne mutuula olukiiko lwa saa 8 okuva saa 8 ne mutuula ne muteesa ne mwogera ku nsonga ez'enjawulo ne mukola budget ne mugiyisa ne mugamba kijja kukola omuceere kilo 10 zijja kukola ennyama kilo 5 ne mugaa tujja kutambula n'ezo omwana n'ava mu kibuga n'ava e Kampala n'ajja n'agamba nti baaba mwabadde muteesezza mutya ne mumunnyonnyola bye mwateesezza naye nga muto wammwe nga mumusinga ssente n'asinzira n'agamba nti baaba bino byonna tekuliiko kigenda kukola omuceere tugenda kukozesa kilo 2 omuceere gwonna ngutaddewo ezo kilo 5 tezina bwe zigenda gabula tugenda gabula nti namba batandika okuginoonya n'asaza mu bintu byonna bye mubadde muteesereza okumala essaawa 2 namba n'abisazaamu mu kaseera mpawe kaaga ng'abalanga kimu kyokka Allah tabaraka wa taala kye yamuwa ekyo kyakozesa. Nabwekyo baganda bange ab'ebitiibwa Allah agamba nabbi sallallahu alayhi wasallam n'amugamba nti qul bategeeze inna alfadla biyadillah tewaliwo kyoli okujjako nga kyava eri Allah tabaraka wa taala kyonna kyolaba kyogasa naky'abantu kyoyamba naky'abantu kyeweeraga nakyo biyadillah kiri mukono gwa Allah tabaraka wa taala tewaliwo ayina kyanjawulo okujjako nga kyava eri Allah tabaraka wa taala. Bwe kibanga weebuuzibwako nga batuula batudde bagamba nti mubadde mukoze mutya ne bannyonnyola tubadde tuteeseza ne bagamba nti Haji Budala mwamulabye ne bagamba tetunnamulaba ne bagamba nti musooke mugende mumwebuuzeeko. Bwe kibanga kyekyo biyadillah kiva eri Allah tabaraka wa taala. N'amaliza n'agamba Allah tabaraka wa taala yu'tihi man yasha Allah tabaraka wa taala akigabira oyo gw'aba asiimye okukigabira. Allah akigabira oyo gw'aba asiimye okukigabira. Wano njagala okuyisaawo ekigambo abasiruganda ab'ebitiibwa kyeriyo kyolina okujjako nga kyava eri Allah tabaraka wa taala ne bwe weeraga ne bw'okola otya kyava eri Allah tabaraka wa taala yu'tihi man yasha Allah yakikuwadde ate n'oli yakimumye. Allah yasiimye gw'obeere nakyo Allah yasiimye ono aleme kubeera ng'akirina yu'tihi man yasha. Bukeera bukeezi nga Allah tabaraka wa taala akyusizza bw'ati ebintu n'abikola aksi n'akyusa abadde omugagga n'afuuka ng'ate ye mwavu abadde akozesa n'afuuka ng'ate gwe bakozesa yu'tihi man yasha. Allah tabaraka wa taala yenna nnyini nteekateeka zonna yakigabira gw'aba ayagadde Allah tabaraka wa taala n'agamba nti wallahu wasi'un alim. Allah tabaraka wa taala mugazi nnyo ate Allah tabaraka wa taala mumanyi. Allah mugazi Allah mumanyi Allah amanyi ate Allah mugazi mu byenfuna Allah mugazi. Bwanna bagambye nti al khazainu huwa Allah ayina amawanika Allah tabaraka wa taala. Olwaleero Allah tabaraka wa taala ayina abajjidde mawanika g'obulwadde n'abawa amawanika g'emitwe n'abawa kati yatuleetedde red eyes n'atuwa yaleeta wali covid-19 n'atuwa amawanika ge Allah tabaraka wa taala majjuvu ku buli nsonga yonna. N'olwekyo omuntu tasaana kubeera nga olinda abantu okufukaamirira okwegayirira okubeera nga obeegayiriza bakkakkana wooli bakuba amavi kubanga Allah tabaraka wa taala yakuwadde ate bo yabamye Allah tabaraka wa taala. Baganda bange ab'ebitiibwa hadithi ya Abi Hurairata radiyallahu taala anhu yagamba nti nabbi sallallahu alayhi wasallam yagamba mu hadithi entuufu yasookana inna nga inna eno harufu tawkid. Ab'olulimi oluwarabu batugamba nti nyukuta yakakasa nyukuta ejjange ekakasa ebigenda okwogerwa naye sooka weebuuzeemu wano ani ayogera ebigambo sallallahu alayhi wasallama. Bw'abanga nabbi sallallahu alayhi wasallama yayogera ebigambo
ate wama yantiqu anil hawa nga talinayo kyayogera nga akijja ku nafsi ye kwagala kwe in huwa illa wahyu yuha okujjako nga buli kyayogera bubaka okuva eri Allah tabaraka wa taala n'amala okubeera nga byagenda okwogera bubaka kuva eri Allah kitegeeza message Allah tabaraka wa taala agisiza mubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallama abeere nga agibatuusaako n'amaliza n'atandika n'agamba nti inna ngaleeta ennyukuta ekakasa n'agamba nti inna lillahi inda qaumin ni'ma Allah tabaraka wa taala ayinayo omuteeko gw'abantu gwawe ebyengera bye Allah tabaraka wa taala aqarraha indahum Allah n'abibakuumira Allah akuwa ekyengera n'amala n'akikuumira ma kanu fi hawaiji lmuslimina awe wali ekinyusi baganda bange ab'ebitiibwa Allah tabaraka wa taala agaba ebyengera naye ayinayo emiteeko gy'abantu ayinayo ekibinja ky'abantu bawe ebyengera bya Allah tabaraka wa taala nga bw'amala okikuwa aqarraha indahum Allah n'abeera nga abikuumira ebyengera byakuwadde gwe tolaba nga yabagula emmotoka n'agivugamu omwezi gumu ogenda okumusana n'omugaaje emmotoka eriwa n'agamba nti emmotoka nyiniyo yagitwala tolaba nga bebewa pikipiki n'avugamu akaseera n'omugamba nti epiki yaffe banjesikeko n'agamba nti epiki bagitwala epiki nagijeewo olw'ensonga ez'enjawulo ne Allah tabaraka wa taala ayina abaddu be bwe ziba pikipiki n'akuwa bweba mmotoka n'akuwa bwe ziba sente n'akuwa n'obeera mu sente aqarraha indahum Allah n'abikuumira ebyengera byakuwadde naye ma kaanu fi hawaiji lmuslimina ebbanga ly'omala ng'oyamba naby'abasiraamu ng'oyingira mu nsonga y'obusiraamu Allah akuumira ebyengera ma kaanu fi hawaiji lmuslimina ebbanga ly'omala ng'otunula mu bwetaavu bw'obusiraamu Allah takuwa buwi sente n'obeeraawo nti gwe olina kubeera bubeezi mugagga nga kimala Allah akuwa sente ng'alina ebigendererwa kubanga Allah akuwa sente ng'ate ayinayo baataziwadde naye ng'ate nabo beetaaga okuwangaala nga balina sente Allah n'akuwa sente ng'akimanyi muzukiti mwogenda okusaalira mwogenda okuwangaalira Allah gwe gwasukulumizaamu ku sente ng'alina ensonga Allah lwaki gwasukulumizaamu ku sente ng'alina ensonga lwaki muzikiti omulamba ne imaamu nga temuwadde emmotoka lwaki gwalinamu emmotoka ma kaanu fi hawaiji lmuslimina ebbanga ly'omala ng'oyamba oyingira mu nsonga z'obusiraamu n'ez'abasiraamu ng'ozanguyaako naye n'ayogera ekigambo wano n'agamba nti ma lam yumilluhum ebbanga ly'omala nga tobalumya ebbanga ly'omala nga tolumya muntu azze gy'oli kumuyamba ma lam yumilluhum ebbanga ly'omala nga olumya abantu yayongerako ekigambo kyengenda okwogera baseruganda ab'ebitiibwa abali wano Allah tabaraka wa taala bw'aba akuwadde ekyengera kakasa bukakasa etteeka lye tusoose okwogera erigamba nti biyadillah kyolina kivudde eri Allah tabaraka wa taala ate sigwa kisooseemu ate era sigwa wekkomekereza nakyo bukya Allah tabaraka wa taala ng'akyusizza n'akuzzaako eri naawe n'obeera mu bayambibwa naawe n'obeera nga tokyali mu bayamba kam min ikhwanina bameka mu baganda baffe betulabyeko bameka betulabyeko bwenjogera ekyo okuba tooki n'ogamba omusajja oli Allah yamuwa yali amusitudde mu nsonga eno ne Allah tabaraka wa taala yamukakkanya omusajja nga yali mugagga yalina faamu yente ng'olwaleero takyalina omusajja nga yali mugagga yalina kino olwaleero nga takyalina nye sallallahu alayhi wasallam atugambye mu hadithi ya Abi Huraira nti Allah tabaraka wa taala ayinayo ekibinja ky'abantu bawe ebyengera n'abibakuumira ng'ekibibakuumizisa ma kaanu fi hawaiji lmuslimina ebbanga lye bamala nga batunula mu bwetaavu bw'abasiraamu ma lam yumilluhum naye nga wallahi tebamala kubeegayiriza n'agamba nti fa idha malluhum bwe banaamala ne babeegayiriza bwe banaamala ne babalumya naqalaha ila ghairihim Allah tabaraka wa taala ekigambo naqil ab'oluwarabu bakimanyi kitegeeza okusitula ekintu n'okijjawo n'emirandira gyakyo gyonna n'obeera ng'okimalirawo ddala
naqluha ila ghairihim Allah tabaraka wa taala agenda kujja asitule ekyengera kyakijjewo akitwala agenda akigabireko abalala kubanga gwalabye tujja kusobola kutambuza kyengera nga bwakikuwadde. Baganda bange ab'ebitiibwa, omusajja ayinza okujja ku dduuka wooli n'akusanga oba ne musinkana ku muzikiti nga wano n'agamba haji salaamu alaikum n'akunnyonnyola n'atoola salaamu n'afukamira n'akubuuzaako nga musajja mukulu akusinga n'emyaka najja n'agamba nti nina obwetaavu nsaba kunnyambayo ne siringi omutwalo gumu gwokka. Mu kifo ky'okumuwa omutwalo ng'essente z'olina mu nsawo awo wooli zisukka n'emitwalo 5 zisukka n'akakadde k'essente, mu kifo ky'okumugamba nti kamuwa omutwalo muyambe n'omubuuza ekibuuzo n'omugamba nti aswiri eno ogenda gisaalirawa. Nagamba aswiri mbadde wa kusaalira eri Matugga ku mabanda, n'omugamba asinga obadde osobola aswiri waali badde osaaliddeko wano. Musajja wattu n'akyusa program n'agamba okusinziira ku bwetaavu bwe nnina bwa siringi mutwalo ku dhuhuri buganyi, n'agamba insha Allah aswiri ndeese nniya ngenda kujja nsaalire wano haji. Agenda okujja okutuuka ano nga musajja wattu toliwo wafunye program bagagga banno bakututte ogenze kusaalira Kagoma. N'atuuka ano n'amagamagamu aswiri n'anoonya ekkanzu yatunuulidde nga teriimu neyeetegereza nga takulaba n'agamba nti inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. N'alaba abantu bonna nga baggwawo bafuluma muzikiti, najja n'abuuza imaamu n'amugamba imaamu salaamu alaikum, n'amugamba imaamu haji budala omulabyeko, haji nabadde nina naye endagaano ate tasobola kwogera bwetaavu bwe, musajja wattu tasobola yadde okukubira essimu. Imaamu n'amuyamba n'agamba nti kamukubire kasimu insha Allah. Ne bakubira akasimu n'omugamba nsaalidde Kagoma ate kati nvuddewo ku Abubakari wenjogerera ntuuse e Kawempe ngenda kwalidina nirayo programu. Musajja atukwasiri ng'ali wana azza alowooza shiwaddiru agenda kufuna omutwalo, n'omugamba naye mumpe oyo mutegedde mumpe. Ne bamukuwa kasimu n'oyogera naye n'omugamba nti Magaribi ogenda gisaalira wa? Nagamba mbadde siri wa kusaalira. N'omugamba nti kale katusinkane ku isha insha Allah. Najja ku isha ne musinkana n'otuukako nga ku isha iwaali n'okubakuba mu nsawo n'okwata mu nsawo yeeno n'eyeeno, n'omugamba nga tonnaba yadde okukeberamu naye nga naawe okimanyi sente mweziri, n'omugamba nti insha Allah bw'ova wano enkya ku ssaawa nga 3 oba 4 jangu ku dduuka lyange wali wempangalira. Subhana maliku dayyan, n'omutawaanya obwenkaniddaawo n'omulindiriza olunaku liseewo lulamba, esswala omuwanvu y'omujja kweno omujja kweri, n'omugamba najja. Musajja atu olw'okuba alina obwetaavu tewali kyakkola, n'atambula najja n'atuukawo ku dduuka, n'osinziira eri munda gy'otudde wali ne AC faani ekujja buuzibwa oti, n'osinziira eyo n'omugamba, n'ogamba omwana ali mu ddiro ali wali ku mulyango asitula ebintu, n'omuweereza 3,000 oba 5, n'omugamba zimumpeera, omugambe naye bavubuka tebaagala kukola, genda omugambe nti ayiga okukola, mugambe emirimu agende akole ave mu kusabiriza obusabiriza. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah akugambye nti qul inna alfadla biyadillah, abantu obutaba na ssente tekitegeeza nti tebakola, abantu bakola. Ntera kyogera nti abantu singa okukola ennyo kwe kwali okufuna abookyamanda be baali badde abamu ku bagagga, abakuba bulooka be baali badde abamu ku bagagga abasinga mu nsi, abeetikka emigugu be baali badde abagagga abasinga mu nsi. Naye gwe genda weetegereza olabe obwenkanya gye buli luddawa. Okukola ennyo si ze ssente. Genda obuuze kondakita mu takisi, kondakita ne ddereeva ani asinga okukola? Kondakita akola nnyo, n'asika oluggi n'aluzza, n'alusika aba yakayigira nti nvaamu, aba avaamu ate omulala ayingira, n'atambula n'ava ebwayise n'agenda ebbombo, n'ava ebbombo n'agenda eruweero, n'aluzza emirundi ena ng'ayitaawo bw'atyo. Ne bamaliza n'omugamba nti ssente tuyirawo mmeka? N'amugamba tusigazaawo emitwalo 6 nga ze ssente zisigaddewo ez'omugagga zivuddeko. N'amugamba nti sooka oleeteko emitwalo 4. Dereeva n'akwatako emitwalo 4 n'agitwala, kondakita n'asigaza emitwalo 2. N'amugamba nti insha Allah ate nkuyambye kubanga waliddeko n'ekyemisana. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nabbi sallallahu alaihi wasallam kyagamba fa idha malluhum, bwe munaamala ne muyamba abantu abazze bakabirira, abazze okusaba tabaraka wa taala kyagenda okukola, naqluha ila ghairihim, Allah ebyengera agenda bibajjamu
kubanga si mmwe mu bisookeddemu. Allah agenda kukyusa, agenda kujjako ebyengera abitwala abigabireko abalala abanasobola okukola omulimu omulala Allah tabaraka wa taala gwaba yeetaaga. Hadithi ya Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu yagamba ti Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yagamba mu hadithi yefaananyiriza ebyo, yagamba ma min abdin, tewaliwo muddu yenna, tewaliwo muntu yenna an'ama Allahu alayhi ni'ma, Allah tabaraka wa ta'ala gwawacengerate fa asbagaha alayhi, nakimukumira, thumma ja'ala min hawaiji nnasi ilayhi, okujjako nga Allah bw'amala okuwecengera akuleetera abakyetaagamu emigaso. Allah bw'amala okuwa emmotoka akuleetera abagyetaaga, kubanga emmotoka togigulanga yiyo kububwa kubeera nayo kwebaka. Allah bw'amala okuwa ssente tebikomaawo, akuleetera abazeetaagamu emigaso. Allah abaleeta, ne Allah tabaraka wa taala bw'amala okubaleeta fatabarrama, n'omala obamma ng'ogaanira ekyengera Allah tabaraka wa taala kyakuwadde, yagamba faqad arrada tilka ni'ma lizawal, buli lwogaana okubeera ng'oyamba abantu nga Allah akuwadde ekyengera, oba omaze okuggula omulyango gw'ekyengera okubeera nga kikuviira. Buli lwogaana, buli lwokaluubiriza omuntu azze okumuyamba ng'obusobozi obulina, naye n'ogaana. Allah tabaraka wa taala mulungi, Allah mulungi, tayinaayo muntu gwasobola kukuleetera okujjako nga buli lwamuleeta gy'oli olina obusobozi omuyamba. Allah takuwa muntu akujja gy'oli okujjako nga Allah ayina message, ayina ekigendererwa, kubanga omuntu ono okujja kwe kiba kiragiro kya Allah tabaraka wa taala. Tasinzira businzizo eri ye najjanga alonda bw'ati. Allah kiragiro yamusaako n'amugamba nti genda, bw'oyingira mu muzikiti yita ku babiri abasooka, oyite ku b'omumakkati, ogende ku haja atudde mu nsonda, ogende omutegeeza ensonga yo. Amrun min Allahi tabaraka wa taala, nga Allah yamulagidde nti yitaawo wonna, genda oli akulabikidde bw'ati gw'oba otegeeza ensonga yo. Allah n'amukusindikira n'omugamba Allah tabaraka wa taala, gw'onsindikidde mulabye naye ŋŋaanye sijja muyamba. Yagamba sallallahu alayhi wa sallam kogaana faqad arrada tilka ni'ma lizawali, oba omaze okuggula omulyango ekyengeramu ekigenda okuyita kibeere nga kikuviira. أقول قولي هذا واستغفر الله من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم فتوبوا إلى الله فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد, baganda bange ab'ebitiibwa, khutuba yaffe ey'olwaleero twejjukiza ekigambo ky'okubeera ng'oyamba omuntu naye nga gw'oyamba tomulumya, tomala kumwegayiriza, kubanga Allah akugambye kul innal fadla biyadillah, kyolina kyava eri Allah tabaraka wa taala. Yakiragira n'agamba nti beerawo, n'amala n'akiragira n'agamba nti vaawo, dwa n'akiragira n'agamba nti kiveewo. Billahi alaikum, tekigenda kubeera nga kisigalawo, kuba tekijja mujeemera. Yagamba Allah tabaraka wa taala nga tufundikira khutuba yaffe ey'olwaleero, wa huwa alladhi ja'alakum khalaifa al-ardi wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajatin liyabluwakum fima ataakum. Suratul An'am aya 65. Yagamba Allah tabaraka wa taala, wa huwa alladhi ja'alakum khalaifa al-ard, Allah yabafuula abasika b'ensi, Allah yabasikiza ensi. Hadithi endala ya Abi Hurayra yagamba sallallahu alayhi wa sallama nti inna dunya hulwa khadira wa inna Allaha mustakhlifukum fiha. Enseno ewooma, enseno ejjudde ebinyumu, enseno ya kiragala, enseno ya kweyagala, naye wa inna Allaha mustakhlifukum fiha, Allah agibasikiza busikiza ŋŋanyi. Fayanzur, Allah ng'ekigendererwa kirina, ayagala kulaba mmwe mukola mutya.
Allah kyagambye nti wahuwa alladhi era ye Allah tabaraka wa taala jaalakum khalaifa al ard Allah yabasikiza ensi eno wa rafaa ba'dakum fawqa ba'din Allah tabaraka wa taala n'abasitula amadaala ku balala Allah n'abasukulumya amadaala ku balala liyabluwakum Allah ng'ayina ensonga lwaki Allah akuwa emmotoka nga nze tampadde Allah ayina ensonga lwaki akuwa amagezi nga nze tampadde Allah ayina ensonga lwaki akuwa ssente ng'omulala tamuwadde liyabluwakum Allah ayagala kubagezesa fima ataakum kulaba ebyo byabawadde mmwe mubitwala mutya kam ikhwanina bamekam baganda baffe kanu aghniya nga wallahi baali bagagga wal'ana fuqara ng'essaawa eno banaku abawedde emirimu bameka balina ssente nga bakusongera busongezi ne bagamba omusajja yeyina ssente wallahi nga takyalina bameka balina amamotoka ng'olwaleero galaji bazifuulamu kirala yamenya ennyumba eyali galaji n'agisaako ruumu n'agamba wano njagalawo omupangisa nassaawo omupangisa naye n'alemwawo n'agamba efuuse sitoowa ng'ateekamu bintu bye bya bulijjo ayina mu byuma bya mmotoka eyali emmotoka ye kati atereka byuma ebyaliwo emipiira gye yajjangako giri omwo ebyuma bye yajjangamu biri omwo mmotoka yagissaamu ku yingini kiri omwo tekikyayinamu makulu gonna okugyako abaana abagenda okubeera nga babitunda scrap naye nga byasigaza byaterese nabwekyo baganda bange ab'ebitiibwa Allah tabaraka wa taala ensi eno bw'aba agikuwadde tayagala kubeera ng'omuntu agyekulizaako Allah tabaraka wa taala bw'aba akuwadde ensi eno ng'alina kyakuwadde tayagala kubeera nga weegaggalizaako tayagala kubeera nga omweragirako takwagala Allah kwesitula kwefuula wakabi kwefuula w'amaanyi ku bantu basigadde kubanga Allah yakuwadde ate bo yatabawadde Allah ayagadde ofune oli yamwagaliza abeere bw'ati abeere mubasaba kyangu nnyo yali agaba okufuuka ekiseera nga ate naawe Allah akutadde mubasaba busabi nga Allah wakuwangaliza mu surati Zukhruf aya eringa ya 3 ndowooza nga mu 6 yagamba Allah tabaraka wa taala nti nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum Allah tabaraka wa taala nga tannaba kutonda abantu yasooka byanfuna Allah tabaraka wa taala agamba nti nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum twamanya empangala gye mugenda okuwangala mu nsi ne tutematema emiteeko gyammwe ne tugissaawo ng'ekyabulayo ebbanga lya myaka mingi bwe twamala okugissaawo ne wayita emyaka n'emyaka nga tetunnaba kubatonda ne tubaleeta ne tubassaawo naye bwe twamala okubassaawo n'agamba nti warafa'na ba'dahum fawqa ba'din abamu ne tubasukkulumya ku balala amadaala nawa n'ensonga liyattakhidha ba'dahum ba'dan sukhriya tufune abanaatwoleza emmotoka tufune bakanaabe abanaayoza pikipiki Allah ayina ensonga lwaki teyenkanyankanya kuba omuntu yaligambye nti Allah lwaki teyenkanyankanya ne Allah tabaraka wa taala ayina ensonga gwogwo gwakuvuga mmotoka genda tofaayo ku kiki erinnyemu oba erinnya mu bikyafu eba erinnya mu ki oba erinnya mu bisooto teweeraliikirira we bagenda okugyoleza otwala ntwala olukulaba ne bagahagireeta wano seeka nze leeta seeka mu mbeera ezifaanana bwezityo liyattakhidha ba'dahum ba'dan sukhriya tufunemu abanaayoza emmotoka nga gwogwo gwakuvuga buvuzi genda bw'okomawo teeka wali okwoza kwange kwa mulala ni Allah tabaraka wa taala ensi eno yagiteekateeka bulungi mbawa amawulire amalungi tewali wagenda kuyingira mu muteeko gwa munne wallahi alaikum taliyo tewali wagenda kuyingira mu muteeko gwa munne nga bwe tali yagenda kulekawo biri mu muteeko gwe ate ng'obirekera waani kati nkuwa na kino mu muteeko gwo bwe gubanga mwalimu ssente omuwendo ogwalimu wallahi ogenda gufuna ogenda gumalayo bwe mubanga temwali n'ekyennyuma ekituufu togenda kufuna bwe mubanga muteeko ogwo mwalimu abaana Allah tabaraka wa taala agenda bakuwakeereye bukeereyi naye abaleeta bwe babanga tebaalimu ekituufu togenda bafuna
bwe mubanga muteeko gumwalimu emmotoka wallahi ogenda jivuga ene njogere eyokuwoza kale mwana wa jjojjojjo bwe biba byangu nawe fuula owajja omugamba omujje ajje naye afuna emmotoka wajjojjo naye muteeko gwe mwalimu emmotoka Allah yagisaamu ogugo temuli okoze ku kino okoze ku kiri kyovaako omulala kyaddamu n'afuna ssente gwe zaagaana Allah tabaraka wa taala yatakkiriza Allah yatayagadde ya muteeko ogugo temwalimu ekyo ate gwe kyonoonyaamu tekyalimu baganda bange ab'ebitiibwa nga nfundikira khutuba yange ey'olwaleero mbakubiriza okubeera abamativu n'ekyo Allah tabaraka wa taala kyakuwadde kyekikyo Allah kyakuwadde toyinaayo ngeri yonna gy'ogenda kyongerako tolinaayo ngeri yonna gy'ogenda kyongerako ensi eno yonna ne bwekuŋŋaana nga baagala okukulemesa okufuna akalungi akatono bwe kati wallahi tebasobola okuggyako nga Allah tabaraka wa taala yabakulembedde bakakulemese bwe balyagala okukuwa akalungi konna nga Allah tabaraka wa taala agaanyi wallahi alazim tebagenda kakuwa okujjako nga Allah aliba yakawandiika ng'oteeka okafuna nawolovu asala ekkubo ku makya n'olweggulo bw'ati n'asala mukolansi oyo akeera ku makya n'atambula ng'ekyokulya kiri eri busukka kkubo n'asala mu kkubo ng'emmotoka zitambula gwe bw'oba osala bagamba nti look left right left you cross ne Allah tabaraka wa taala olw'okuba ye nannyini nteekateeka ekyokulya kye nga kiri busukka kkubo ate nga ajja kusula eno Allah amusaze ekkubo n'asala ekkubo nga taliimu look left oba right agenda bugenzi bw'ati epiki ne zitambula nga zidduka emmotoka ne zitambula nga zidduka byonna ne bijja Allah tabaraka wa taala n'amucrossingisa ekkubo nagguka erudda nga taliimu kutunula left na right yadde okwongera ku sipiidi n'agenda n'afuna ekyokulya n'amala n'akomawo ate ng'agenda kusula eno n'olwekyo basseruganda ab'ebitiibwa tubeere abantu abasiimu n'ebyo Allah tabaraka wa taala byatuwadde ngamaliriza ekigambo kino mbakubiriza n'ekigambo ky'omusajja omugezi kye yagamba mu hadithi y'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ensi eno bw'obanga ogyagala kola nnyo kirungi bw'obanga oyagala sente kola neefissa obudde nga bwa Allah tabaraka wa taala mulekeewo obudde obusinga obungi mubwe Allah tabaraka wa taala kubanga yagamba sallallahu alaihi wasallam nti talibu dunya omuntu agobagana n'ensi mithlu sharibu ma'ul bahr alinga omuntu agudde mu nnyanja kullama zdadu shuriba gyakoma okunywa izdada atisha ennyota gyekoma okumuyitirira hatta yaqtuluhu ekiwejjewejjo ng'amaze kufa n'ensi eno teriyinza gimatira yadde gikkuta taliyo bw'ofuna epiki n'ogamba nti ate singa nfunye emmotoka bw'ofuna emmotoka n'ogamba nti ate singa mbadde mpezezza bbiri nga nina neetwala abaana ku ssomero bw'ofuna eyo n'ogamba nti singa ate nnyongerako ng'eno entwala ku mulimu bw'ofuna eyo n'ogamba nti ate singa nzimbye amaka n'ogazimba n'ogamba ate singa kino buli lw'ofuna kino ate olengera kiri mu maaso wali n'olwekyo baganda bange ab'ebitiibwa tubeere abantu abamativu n'ekyo Allah tabaraka wa taala kyatuwadde tubeere abantu abamwebaza Allahumma arina alhaqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arina albatila batila warzuqna ijtinabah imtithalan bi amri rabbih haythu qala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد المجيد وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الراشدون خصوصا منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين والتابعين تابعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعدائك أعداء الدين واحمي حوزة الدين يا رب العالمين ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أقم الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا
Okumanya eddiini kye kimu ku bintu Allah by'asitula na by'abantu kuno ku nsi nga bw'atugamba mu kitabo ekitukuvu Qur'an. Rafa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah asitula abakkiriza mu mmwe nabo bye yawa okumanya eddiini mu madaala. Wano Twahira Islamic Center Online School weviiridde okusomesa eddiini yo ng'eyita ku mutimbagano nga tulina koosi nga Qur'an mwogenda okuyigira okusoma ekitabo kya Allah mu butuufu bwakyo saako n'okukikwata ku mwoyo. Tajweed mwogenda okuyigira amateeka agafuga ensoma ya Qur'an. Arabic language mwogenda okuyigira okusoma, okuwandiika n'okwogera olulimi Oluwarabu mu butuufu bwalwo. Swala mwogenda okuyigira esswala n'obukulu bwayo mu Busiraamu. Yasaruna mwogenda okuyigira okusoma, okuwandiika olulimi Oluwarabu n'okugatta ebigambo ekinaakusobozesa okwanguyirwa okusoma Qur'an. Tafsir mwogenda okuyigira amakulu n'ebikwata ku ssuula eziri mu kitabo ekitukuvu ekya Qur'an saako ne koosi ez'endala nnyingi ez'Obuyisiraamu. Ku Twahira Islamic Center Online School tukuwa amasomo g'okwegezaamu 3 beddu nga tugenda kusoma nga tuyita ku mikutu emigattabantu nga WhatsApp, Zoom ne Skype ku ssimu yo ng'osomerawo wonna w'oba oli mu budde bw'osobola. Twaniriza buli kikula kya muntu nga tetusasula mu myaka, nga tukuwa omusomesa oba sheekha owuwo akusomese wekka. Abasomesa baffe bakugu nnyo ng'ate ebisale bisoboka okumanya ebisingawo ku nteekateeka eno. Kuba ku nooti 7 nooti 8 38 46 nooti 4 oba ku website yaffe www.twahiraislamiccentre.com. Twahira Islamic Center Online School, learning made easier.